lindako banaye muna Uganda lindako eno video ku luno siyamu naye lwaki nkugambye lindako njagala onnyambe muna Uganda help me nsaba buyambi bwo muna Uganda nyambe ekintu kimu eno video gwe wenna ku kyalo gy'osibuka nga gy'osanze video wonna wooli buuza MP w'ekitundu kino yaani bakubuulira amannya ogende ku Facebook ku YouTube ku TikTok ku Twitter gye bayita X onoonye amannya ge bw'osangayo erinnya lye ne official page ye mutaginge eno video gimuwe eno video kobeere MP wa NRM kobeere MP wa NUP kobeere MP wa DP kobeere MP wa PPF obaani yenna njagala eno video mumpulirize bulungi eno video yaba honorable ba honorables ba MP ba member ba parliament mpuliriza bulungi njagala totunuulira nze sirina kyendi nze bampita Tariq naye njagala owuliriza omumwa guno kikye gwogera n'obwongo kye bukuwa njagala ompulirize buwuliriza ku kyenkugamba kyekyokka just mpa obudde MP wuliriza video nzize wano okubawa ekyokulwanyisa mwenna ba MPs ekyokulwanyisa saabalwanyisa oba bakiyita bwe batyo mbawe ekyokulwanyisa kiri Museveni kyatasobola kusiguukulula kyenziza okubawa omusiru yekka MP gwatasobola kutegeera kino naye bw'obanga oli mugezi ogenda wuliriza eno video nkusaba mwanditadde ekintu kino mu nkola lwaki nkibasaba kigenda kubawa value eri Museveni ekyokubiri kigenda kubazaayo mu bantu ebyo ebintu bibiri Museveni byakyasinza okutya Museveni bw'aba akulaba mu value talina kyasobola kukukola Museveni bw'akulaba ng'olina abantu ayiiya nnyo bakujjako Museveni bw'atyo bw'azaakola ebintu kati wuliriza vidiyo eno ogenda kwakivinga otya ebintu bino bibiri kubanga Museveni akola transition naye transition ye gy'akola of power ayagala kugiwa mutabani we naye mutabani we omusota guzaala musota enkola ya Museveni yenkola ya mutabani we kitegeeza nti mutabani we gwayagala otukakaatikako ate nga tekijja kusoboka wabula mukadde kana akatono nga bakyaliko mbawe ekyokulwanyisa ekisobola ekyo kyokka okubakuumira mu byobufuzi ebiriwo n'ebyobufuzi ebiddako kati MP mpuliriza gwe wenna nga toli MP ng'omaze okusharinga oba okutaginga gundi member wa parliament wo de bali mwe mwenna ababeera wano ne muŋŋamba mbutuukira ku nsonga koma nnyoko gwe wenna atuuka wano n'otandika okuŋŋamba munandaga nnyo koma nnyoko kati MP nsobola ompuliriza nandagga kubanga sigooba ontumye kyenziza okwogerako kati njagala ba MPs muwulirize nze sivuma nabagamba kigambo koma nnyoko gw'omanyi nze kyensobola okugamba nsiruwalirako kati mwenna muwulirize Museveni njagala gwe wenna MP ali awo abasinga obungi Museveni yagenda okujja mu bukulembeze mwali mabujje abasinga obungi mwali temunnazaalibwa abalala mwaliwo naye nga muli bavubuka nga n'ebyensi temubimanyi nnyo kati Museveni ebbanga lyonna lye muzze mumulaba njagala mumbuulireyo munnabyabufuzi kye yali akoledde Museveni ebirungi n'akomekkereza bulungi gwe kuba mutooki nti ono yakolera Museveni buli kimu yamusasula bulungi bali bameka ku 100 waliyo 2 ate nga bava mu tribe ye bava wuwe teriyo mulala bonna abamukoledde ebirungi nga bye mumukolera abasasulamu kubasiba kubatyoboola kubavoola baavuwaza bafuula kisekererwa Museveni kyakola akikola atya bw'akulaba ng'oli munnabyabufuzi alimu ensa ng'abantu bakuwuliriramu alwana nnyo okukozesa akuggyeko abantu ng'akuteeka mu pozisiyoni yennyini ey'abantu ebyo bye baagala n'akulemesa obituukiriza n'akukubiraawo abantu ne bakukyawa ate ne basigala nga ye ali ku safe side gwe n'olugwamu bwotyo ebyabufuzi kaliya z'abannabyabufuzi ab'amaanyi Museveni bw'azisudde kubaggyako bantu Museveni ng'olina abantu talina kyasobola kukukola Museveni ng'olina value talina kyasobola kukukola kati njagala owulirize bulungi gwe MP Museveni yeerimbise ebbanga lyonna mu kye bayita demokrasi saawa zino yeefudde mbu alwanyisa nguzi akolera mutabani we paasi Museveni musota n'omwana we musota omwana we nga bwe yabayita ebimongwa
mwe ba MP omwana nga yabayita bimongwa nga tawa kitiibwa ba parliament bwatyo bwagenda bayise ebbanga lyonna kakati njagala mukijjemu kino ennugu lino lyeddagala mukijjeemu ennugu. Museveni yali akozeseza Aneta Among oyo. Njagala okubawulira nti Aneta Among talina kintu kya muntu wa bulijjo kyakoze n'eki buli ekibadde kijja mu feva y'abantu abadde akikuba ng'ekijja mu feva ya Museveni akikola. Aneta Among wadde abadde aweereza Museveni okutuuka ku ggumba erisembayo abadde yeegwanyiza okubeera mu buyinza naye abadde teyeegwanyiza buyinza bwa Museveni abadde aswama Museveni aveeko yeŋŋange mutabani we amulwanye amugjeewo. Njagala kubabuulira eno si stand amugjeewo olwedde Aneta Among aliko sanction abadde takyasobola ebyobufuzi bye bifudde kati oyo agenze naye nga Museveni amukozesezza buli kimu enkomerero amukozeseza ne biiru eya sovereignty. Sovereignty eyo gyakola saa zino mukiraba nti Museveni ekyo kiteeka yakikola naye tekirina munaku gwe kigenda kukuba kikuba mmwe ba MP. Kakati Museveni mu kwerimbika ng'amaze okunyagulula obuwanguzi bw'abantu ne yeeteekawo kati ekino ekisanja ayagala kulwana alabe nga mutabani we afuna amagulu ayimirire ku ggwanga. Njagala kubabuulira mutabani we mu kutyobola kyawo kwabatyobola mutabani we CDF mumusinga ekitiibwa mu ba MP ayimirira atya n'abasalirawo ani speaker kuba nafuya mwabe naale mwabe ba MP kuba nafuya kubanga kumwe mwenna era bwe muva mu parliament ekikyana kigenda bagoba mwena kibasiraanye kijja nabbateeka mu makomero kyo tekitegeera ate kati ate taata we yanditegeerako ebyobufuzi kyo tekitegeera kigenda nakubatta busi kyo. Kakati okubiwona bino byonna mwewe value ate mwezeeyo mu bantu mutya National Unity Platform mugijeeko ennugu mugende ku National Unity Platform baleese gwe bayita Mwiru ku bwa supiika. Museveni talina bw'asobola kubayita mwe ba supiika engeri gye mulondamu akamu ne bw'abatiisatiisa nga bwe yajja n'atuula wali mu ttenti mulonde Mwiru temumuwa supiika gw'ayagala. Singa mulonda Mwiru mugenda kuba mwewadde value ate mugenda kuba mwezizaayo mu bantu nti abantu bajja kubaagala bajja balwanira. Museveni tasobola kukuba muntu ng'akyali n'abantu. Museveni tasobola kulwana MP ng'ali n'abantu. Bassennyonyi abo yabadde tabaagala kudda bangi nnyo ba MP abakomye olw'abantu. Njagala obbabuulira mukwate Mwiru wemba mulina amagezi temumuwa supiika gw'ayagala tebabateekako oboth ekyo ekyaleeta etteeka lirimu lijjukira era kibali mu kubateekako. Tayebwa ye supiika wa parliament ekyo oboth nona Aneta Among bonna babadde bafala. Tayebwa oyo ali mu kudda mu parliament egenda bawa value. Mukwate Tayebwa mumuteekeko MP gundi speaker wa parliament nga Mwiru Museveni talina kyagenda bakola ajja kuwulira bubi naye nga mukamukubye mumwanise tulabe bw'akyanga nga bwe yakyangako abannansi akyanga akaba supiika awo mu ttenti nga mulonze nga bali mu kakabala nga Mwiru yakawangudde mumuwe supiika gw'ata atali wuwe mubeere ne value ate mubeere ne value mu bantu okujjako nga muli basiru nnyo mwe ba MP mukole ekyo mukwate kiri kimanyi kyo both mu kiwo bwa MP mwe mu kiwo bwa supiika mwe mugenda kuba mwekubye engwala kobe wa NRM ekyo kimuhost kigenda bawa value kigenda bazjevuna kano kakabanda mukalaba bwe kalumemba bwe obwo bugenda bakinako okukomya ejjogo lyabwe batandika okubawuliriza mu kaakatono nga bwe tuteekateeka okweddiza eggwanga lyaffe mumuwe supiika Mwiru. Nze mbabuulidde mugyewo ennugu temukiikira temutunuulira NUP wabula mutunuulire value yammwe mutunulire nakudda mu bantu abantu ye protection yokka gye musobola okuba nabo nayo singa mwejjako abantu muwedde. Museveni tasobola kuyimirirawo omuntu ng'abantu bamuvuddemu agoba mugobe. Bw'oba olina amagezi toola gwe MP bw'oba olina amagezi toola. Ku luno eno video lindako banaye Munnayuganda lindako eno video ku luno si yammwe naye lwaki nkugambye lindako
njagala onnyambe Munnayuganda. Help me. Nsaba buyambi bwo Munnayuganda. Nyambe ekintu kimu eno video gwe wenna ku kyalo gy'osibuka nga gy'osanze video eno. Wonna wooli buuza MP w'ekitundu kino yaani. Bakubuulira amannya, ogende ku Facebook, ku YouTube, ku TikTok, ku Twitter, gye bayita X, onoonye amannya ge. Bw'osangayo erinnya lye ne official page ye mutaaginge eno video gimuwe.